nakyo kino kankuwa assurance Museveni bw'atakyusa constitution ya Uganda Muhoozi talina waasobola kufuga ggwanga Uganda wadde bannabyabufuzi abamu bamanyi okwewunzika wano nze navaayo nembaleetera certificate ya Muhoozi nembagamba si munna Uganda eyo gye mwalabe Willy Byanyima ng'agireese nali nagireetadde emyaka ena emabega nkiddamu certificate ya Muhoozi eraga nti si munna Uganda nembalaganyikita amanya g'amatuufu nennyina mutuufu nze nasooka okugireeta emyaka 5 emabega 5 years back Willy Byanyima yabaleetedde mawulu ebalaga si munna Uganda certificate nagibalaga dda yino nkyagina mu origino yayo nga bwe nagibalaga nze serabire bintu byange mba nayo yino eno yo origino gye nabalaga mugira bulungi nnyo eno yo origino gye nabalaga eyange muve ku ya Willy Byanyima mugira bulungi nnyo eno ye yange gye nabalaga 5 years back erimu ne siivu eraga nti Muhoozi siki Muhoozi si munna Uganda nembalaga n'obbalaga nembagamba Muhoozi Kanyirugaba gemanyage kitaawo yeyo Seriti Bahabulwa Lutabayisirwa mu myaka we yazaalira Muhoozi ayina emyaka 30 ng'era wano gundi birth certificate kulaga nti taata we yazaalibwa Ttale Rwanda era kitaawo wa Muhoozi yali operative owa Uganda State Research Bureau mama we ye Hope Kaheru ye mama Museveni we yamuzalira n'emyaka 25 nga ya mama ono yali ava Fort Portal gye baali bamuzaala ye muganda wa Mwenda ne kojja omulala go bayita Kahanga Muhanga kati mutegedde bulungi nnyo kati abantu bana information bagimanye kati ono Kagege ye nyini yavayo ku Natasha Broadcasting Service nayisawo information bakimanyi bulungi nnyo kati njagaluze Kagege ng'akyalimu amagezi agategeera nga tannayononeka buli kimu bakimanyi Muhoozi tasobola kufuga ggwanga eyo ne bw'akola okujja nga bakyusiza ssemateeka wulira ono Kagege Muhoozi is not eligible to stand to be president of Uganda. Where is he bad? He's bad because if I read very well the sowing of the mustard seed and what I read about him, he is not a Ugandan citizen by birth. Therefore, General Muhoozi is not eligible to stand for presidents of Uganda, the constitution as it is. I cannot waste time discussing him. As a serious candidate to be president of Uganda, the answer is no. And that is an article that every country does not. He is a citizen by birth in Tanzania. Okujjawo bakyusiza ssemateeka awo tuvudde tugenda ku lwawo kati njagadde mbajjeyo wano mbazze wano mu layini bentusimbule mutubalemu ku magezi nkuwadde example ejja kunyiza naye nga yentuufu kubanga kyoyogerako diddigge omusajja munnakenya mu Tanzania omunyarwanda atadde mu Uganda ku bannayuganda atwebakeko nga nekitawo atebaseko emyaka 4 tetulina kye tufunyeemu oleete n'atalina bwongo asala obwayi mu mpale mbonaye atwebakeko no kati atakulekera nayo tomulekera ennyanja ekuttoomera yo Seriti Bahabulwa takyalina option ani agenda muddira mu bigere yensonga lwaki kati bakubirira Muhoozi okuba nti atwala oba awamba eggwanga eyo in any possible way. There is a possibility of a coup d'etat. Kubanga bati ogenda mu kalulu bakimanyi bulungi 99% tugenda bakuba akalu n'enviri zinyoke. So baagala nnyo creatinga chaos Muhoozi awambe. Naye jjukira nti bamaze okulonda okudividinga mu forces zaabwe. Amajja agamu gali Sudan, amajja amalala gali Congo, amalala gali Somalia. Kati bakisangamu obuzibu okuba nti amajja gasobola okuva ne gakola cover up. Ekinyano njala mu kitegeere buli kintu kyonna kyo twogera fe tuli bayeekerawo ku internet tuli bayeekerawo gera information ng'enseegira twagala kusala mu bigambo twogera tujogera bulungi nnyo kati bwe nabadde njogera ku nsonga z'e Rwanda bwe bataddeko ku Rwanda sanctions biki ne mbamba na Uganda abayina emitwe giringa ejja Balambaluga hali ne babuuza ate kati ensonga za Rwanda zitukwatirako wa ffe nga bannayuganda era zijjako zitya Museveni kati abayina endowooza ng'eya Balambaluga hala nga namwe muyina emitwe nga mwagisigaza gisazisa kkubo na kumanya kkubo libatwala mu magulu g'abakyala bammwe kuba yentegera gye mwasigaza ndi wano bategeeza
Godfather wa Muhoozi yasigala ali omuntu ogu bamuyita Pilato. Nchiddamu. Godfather wa gundi wa Muhoozi bamuyita Pilato yekka. Era since 1986 sente za Uganda budget ne properties n'ebintu byonna bibadde bigenda Rwanda direct. So in case bana Uganda twali twajja kodda mu 7 nga tufunye poso fake opposition bana basajja bali bagenda kudduka nga bayingira kubanga yisefu heaven yaabwe. Naye kati omuntu yekka abadde alina okutaasa Muhoozi ye Kagame kadi Pilato. Kati Pilato biba bimwonokedde ono Godfather yali mukankana abatakyasobola kusupportinga mwana ono yekka abasiga tewali asobola kusupportinga mwana. Kati eri bwe kiba kifumba mutuko owa Pilato nga neta asula ku butache nga kuya mutamivu tamanye liruba najiya tamayidi fe kiba kituyamba sanctions omukuba omujja ko sente omukula kati fe kiba kituyamba kiba kimuwekininga nti eno wetunyenyamu baba tebalinayo badda zo mukitegedde bulungi yo Pilato ali kumpisa atudde mukalakata ekyo mukitegedde kati nakyo kino kankuwa assurance Museveni bw'atakyusa constitution ya Uganda Muhoozi talina wasobola kufuga ggwanga Uganda wadde bannabyabufuzi abamu bamanyi okwewunzika wano nze navaayo nembaleetera certificate ya Muhoozi nembagamba si munna Uganda eyo gye mwalabye Willy Byanyima ng'agireese nali nagireetadde emyaka ena emabega nkiddamu certificate ya Muhoozi eraga nti si munna Uganda nembalaganya kitamanya g'amatuufu nennyina mutuufu nze nasooka okugireeta emyaka 5 emabega 5 years back Willy Byanyima yabaleetedde mawulu ebalaga si munna Uganda certificate nagibalaga dda yino nkyagina mu origino yayo nga bwe nagibalaga nze seerabira ebintu byange mba nayo yino eno yo origino gye nabalaga mugira bulungi nnyo eno yo origino gye nabalaga eyange muve ku ya Willy Byanyima mugira bulungi nnyo eno ye yange gye nabalaga 5 years back erimu ne siiru eraga nti Muhoozi siki Muhoozi si munna Uganda nembalaga n'obbalaga nembagamba Muhoozi Kanyirugaba gemanyage kitaawo yeyo Seriti Bahabulwa Rutabayisirwa mu myaka we yazaalira Muhoozi ayina emyaka 30 ngera wano gundi ya gundi birth certificate kulaga nti taata we yazaalibwa Ttale Rwanda era kitaawo wa Muhoozi yali operative owa Uganda State Research Bureau mama we ye Hope Kaheru ye mama Museveni we yamuzalira n'emyaka 25 nga ya mama ono yali ava Fort Portal gye baali bamuzaala ye muganda wa Mwenda ne kojja omulala gwe bayita Kahanga Muhanga